The Alternative Digital. Real issues, real talk. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You are still watching Digital TV. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Nchali ne Bigirwa Moses onono nga esenkulu w'ekisinde cha Eastern Revolutionary Platform. Mweyongera okubanga mweleza messages zammwe nja kubanga nzisoma. Ndaba Edson Kwoli, Juvenile Kwoli, Buwembo Samuel. Lwaki tochaza ku bantu balala? I think yes, Buwembo nawe ina message yo webali eddala. Mpola yes. Agambye lwaki tochaza ku bantu abategeera nga mufumbiro. Naye twali tumuchazizaako naye tujja kubanga tumuleeta. Ate kirowooza nti alina commitment ya every day, to mark any day in a week. Zekiyita na discipline. Discipline okubanga you can be here every weekday. Kale, tugedeko ku nsonga z'amateeka amapya agabagiddwa. UPDF Amendment Act now 2025, Political Parties and Organizations Amendment Act 2025. Kati twogera amateeka gamaze dda okubanga gayisibwa Parliament. Ekiba kibulako kye President okubanga agasentinga. President wagateekako omukono kitegeeza nti gaba gafuuse legally binding. Ekitegeeza gaba gakola mu ggwanga lino erya Uganda. Njagala tusooke ku tteeka lya UPDF Amendment Act. What is the win in this particular act? Oba kikyolaba kye bafunyeemu naddala ng'etteeka limaze oyisibwa erya UPDF? Abaani abafunyeemu. Katutandikire ndowooza kuba abadde baagala oddiisa. No, abadde baagala oddiisa era abaaliyisizza. Ekyo kiri mu programu yaabwe y'emyaka 5. Abantu basanye bategeere ebyobufuzi kyeki n'okulonda kyeki. Okay? Omuntu buli emuwa mandate ya myaka egyo 5 byayagala byakoleramu. Pulira sewo. Mwegye emyaka 5 gye mukoze eki gye mumuwadde. Kakati okuva lwe twaloozinga akalulu ka 221 ne tuluzinga Parliament
abantu ne mukwata akalulu kammwe ne mukawa ababaka ba parliament abe NRM nga be ba majority kitegeeza nti buli teeka lyayita kitegedde buli teeka lyayita kakati okuziyiza etteeka eryo obutayita kuba kuwadde obuwaziwazi na kuzanyira mu politics gwe tuyita ono wa bulingi naye in the real sense nti omusajja bw'oba wamuwa executive powers n'omuwa legislative powers ng'omuwadde majority MPs jukira judicial powers azirina oba omuwadde gavumenti yonna kati okukuba enduulu wakati mu kisanja okukuba enduulu eno ekisanja kiggwera gwobeera omulalu in this case abantu ba bulijjo ekyo kye mwasalawo era temusanye kukaabira muntu yenna etteeka oba ddungi oba si ddungi etteeka oba linyigiriza omuntu wa wansi oba terinyigiriza ekisookera ddala kye tulina okutunuulira ekyaweesa General Museveni ababaka kumpi 380 kiki era mwali musuubira ki basebo ne banyabo okitegedde bwana Edgar mwali musuubira ki ensi zonna ezitambula obulungi mu byobufuzi abantu bakwata buyinza nabwa muntu omu kiri wano wokka mu Uganda kale ne twagala result ennungi ng'ate omusajja tumuwadde powers zonna ensi zonna olaba n'ensi ezaakuledda ziwaligambye nti omusajja ensi yakula dda systems zikola niwe tumuwa buli kintu kyonna ajja kwekontrolinga era bamucekinga olaba Trump bamuwadde ababaka 220 ne Democrats nesigazaako 218 enjawulo yaba kumpi nga guli draw nga guli draw and that is America bwekibanga abalonzi b'omu America tebasobola kwesiga Donald Trump 100%. Gumulonzi w'omu Uganda wesiga otya NRM 100%. Ate nga mu America president basobola omuvunaana basobola omukuba impeachment ne wano wano tekisoboka oba ne parliament yes oba ne parliament if you have 2/3 of the parliament you can impeach the president tuogera wogende South Korea president bamu impeaching yes ne bamuteka wenjogera nali mabosu parliament ya mu impeaching kyogamba that sitting president singa yali ina majority bali mu impeaches no so tunulire ensinga South Africa Ramaphosa yabadde mu America nga alajana ne bamubuuza ebintu efuje likolebwa mu nsi ye okiwulidde okutema abaki ba white farmers bichi naye taina buyinza taina buyinza era yakugambiddewo nti mu nsi yaffe mulimu eddembe ly'okwogera. Trump namugamba okwogera okutta abantu lwaki tokwata musajja oyo okiwulidde kwegamba olabanga powers za Ramaphosa ne ANC ziri checked. In fact, we had a political party. They are legally mandated. Tosobola. The legal party. Tosobola. Kati mu parliament ye ya Ramaphosa taina majority. Era okukola government yagenda mu alliance. Yes, n'abazungu. Ne okujako nze ndowooza leka abantu bano bategeera ebintu etteeka ddyo nga ddyo nga nayo lirimu ebintu ebirungi lwaki muli wakanya nze saagala kugenda mu details za tteeka kubanga nze point yange eri political. But I want us to look at these remedies to align the Act with new government policies and the command, control and other administrative structures of the defense forces. To improve the welfare of the proposed amendments to improve the welfare of the officers and militants of the defense forces, to address the glaring gaps in healthcare by providing healthcare for the officers, to harmonize the management of military veterans, to provide for the decentralization of the pension authority from the Ministry of Public Service
to the Ministry of Defense to enhance disability compensation, to enable fair payment of officers and militants who have been injured, sustained during operations, to restructure and re-establish the courts martial in defense forces in accordance to Article 121. All the changes is in fact there are recommendations ezaweebwa Supreme Court bagala kuziteeka mu general court martial, the professionalization, to provide for appeals of the court martial, because court martial yadde teina appeal so ako appealinga, to prescribe exceptional circumstances under which civilians may be tried by the court martial, to establish military courts departments which shall be responsible for the administration of justice, to establish a disciplinary unit within the defense forces, to prescribe the arms and ammunitions. Kwegamba mulimu n'ebintu ebirungi muli netteeka akawayiro kamuweeka anti gwe kyotamanyi mu byobufuzi mba njagala okukusa ensonga egi emu bweti naye nenjireeterako ebirala ate bye mulinamu interest nga nabyo biyitirivu nnyo naye nga nze ensonga emu gye njagala okukusa kuba kati ezo clauses z'osomyawo mu practice mweziri olwedde zibaddewo tezeetaaga tteeka welfare y'abasirikale balina ne wazalendo namba sako yaabwe ennene nnyo erimu billions of money okiwulidde nali ndaba juzi akatambi nga Mwami Museveni abuuza mwami Erweru we batuuse amagye we gatuuse mu kuzimba amasomero mu barracks namugaba buli barracks kati erina essomero. That is improving the standards of living yabaki yabasirikale ne families zaabwe. Then ne housing yabaki yabasirikale era olabanga okuzimba barracks okwenjawulo kubadde kugenda mu maaso n'okuteekayo blocks ez'enjawulo gende naggulu olabe ekiriyo. Embuya wali naliko embuya n'endaba referral hospital yaabwe ya UPDF. Yes. Wow. Kati wetaaga teeka babadde babikola lwaki babadde babikola bate anti kati baagala kuformalizinga SFC mubadde mugiyita nti it's a paramilitary force in the force itself. So anti bakonfirming anti ebadde emenya amateeka. They want to sanction. Ubu oli mu government tosobola kujustifying anti kiri ekibadde kikolebwa kibadde kya bumenyi bwa amateeka okitegeera. Kakati nesooka owulire President Museveni kyagamba nti ensonga zino ez'amagye mwe basivilian temugenda kuzitegeera oba temuzitegeera muzitulekere ffe bamagye tuzehandlingire. Omwana operation gyabadde akola tugeze mu field n'akolayo ensobi ffe ababa bagenda obitegeera nagamba nogamba nti emisango gy'embizi gikyabalemye mu civil courts nagamba era muwonyezza nnyo eggwanga lino. No, ani in fact the Colonel Chris Bagezi naye mwawonyezza nnyo lino eggwanga okuyisa lino etteeka. Anti kakati kankubuulire mwadde mugenda labo in fact amalize kino yagamba mwadde mugenda labo okukubagana oba obutakwatagana oba okukubagana wakati w'amagye judiciary ne abantu ba bulijjo. Anti kakati ye jjajja agenda n'ayogera as if she are responsible. Who is responsible for the inefficiencies and the inequalities and the disparities eziri mu government? It is him, the commander-in-chief. Yateekawo embeera ey'okulirakisinga eyo ey'abakozi ba gavumenti n'okulagajjalira emirimu gyabwe n'okukola gadibenga lye because bali sure nti bagenda gambwako. Yes, is the one responsible. Kakati tasobola tugamba mbwe etteeka lino lirigenda okumaliriza ebintu ebyo n'okutereeza ebiremye mu Uganda. Tekisoboka. Nze nga bwe nkugambye nti mu byobufuzi oba oyagala kukusa akantu kamu n'okaleeterako ebirala basobole okukola ki kasobole okuyitawo. Okiwulidde. Naye nga ebyo byonna bibatadde mu clauses ezo z'osomyawo babadde babikola. Bw'otunuulira UPDF erina weetuuse in terms of development. Yes. Erina weetuuse kati ezimba amayumba ekola ki kubanga erina construction department namba engineering brigade namba. Okiwulidde balina we batuuse tetusobola kugamba nti tebatambudde naye kino bayagadde kikola ki kukukusizaamu obuwaayiro obulalala obutonotono obubawa comparative advantage mu kutunyiga. Kubanga
bagambye bagala kola ki armed civilian bamutwale wali agamba nti okola emisango nga giri in line with militancy obanga okozesa militant ways ojja kutwalibwa anti osazeewo era ye kilozi erimu enkulu osazeewo okubanga wettania mu byabanyamagye ye kilozi enkulu eri omwo tewaliwo kilozi ndala eri omwo ekola makulu. Let me ask you this. Uganda teyagala kyebayita national service nti omuvubuka yena alina okusooka ne bamutrainingamu mu magye according to this law teweetaaga amawanga amalala gakikola kizibu kiffe wetu no kisinzira ku mawanga gakikola gali ideologically grounded nti ebyobufuzi byabwe bitambulira okusingira ddala abakomunisiti be bakola ebyo era ensi ezirimu abakomunisiti ng'ensinga North Korea be balimu eyo business China okiwulidde Russia mu America freestyle tolina gwotwalamu ebyo anti naye buli omu anti alina emundu at least everybody is trained naye kyenkulaga nti for the defense of the country ng'eggwanga lyennyini geno mwetaaga okubanga abantu n'abantu babujjo bamanyi militancy kati imagine singa batulumbye nga Uganda kituufu ekyo naye ekyo tekikwatagana na tteeka lino etteeka lirina ebigendererwa byalyo naye nze etteeka eryo bwe tuli debatinga extensive ne tuligenda mu details zaalyo waliwo point ezibula because niwe yalibadde Kyagulanyi nga ye president niwe yalibadde Bigirwa nga ye president oba oli yalikoze nerisingaawo yalikoze nerisingaawo obukakali nze point yange jinjagala abantu bategeere etteeka just lastly lirina engeri gye liwa amaanyi in case of war liwa CDF amaanyi Muhoozi Kainerugaba n'owa Joint Services Board. I think it's a Joint Services Board or Commission ngenda kuba confirming erinnya lyayo naye nga yaba commandinga the state Obama in that time of war. So that means in a time where there is instability in this country, all power goes back to Mr. Muhoozi. Ebyo byeyogeza bweyogeza alinga agamba nti Muhoozi agenda kubeera CDF paka Yesu Defense Forces Joint Services webatu bagiyise ng'ovudde ku high command kati waliyo neeyo kati ate eyo nayo yanjawulo omundoza bannayuganda bagende basomerinda etteeka because there is a way it gives byonna bigenda ku joint military command okitegeera there is established the joint military command. It has the chief of defense forces, the deputy chief of defense forces, inspector general of defense forces, all service commanders bano bebawa obuyinza era bagamba to approve all military plans and estimates for the conduct of war bano bebaba bagenda otambuza eggwanga lyonna anti kati kankubuulire kisinziira ku lutalo ki ebyolutalo tebabikolera mateeka kisinziira ku lutalo ki ani akulumbye America akulumbye ng'ogamba Muhoozi agenda ogaduumira paka kati ebyo naye bateeka kugabaawo paka nga webakayivookira otegeerera nti nno mu mateeka ebyo byonna ababyeyogeze abantu bakimanye ebyo byonna babyeyogeze etteeka libateeka paka naye kyenjala okutegeeza nze saagala kuva ku pointi yange abantu bafa ba bulijjo basaanye bategeere omugaso gw'okulonda balekeraawo okuzanyira mu nsonga z'eggwanga buli lw'okwasa omuntu obuyinza ebyo byakola ebimufevaringa buli lw'oddira omuntu obuyinza n'obumuwa 95% ng'alina control ku ggwanga buli teeka lyakola akola kumunywereza muki mu buyinza akakodyo kali kamu kakuyuwa parliament kati mu kuyuwa parliament wetuba tunaakomyawo parliament endala ekomewo ng'erimu babigirwa ekomewo ng'erimu ba Edgar nga kale NRM erinayo ebibiri oba 150 nga naffe tulinayo ebibiri oba 150 obone mba n'ebisatu ne baba n'ebibiri eyo gye bayita parliament yeri e Kenya yeri mu America yeri e South Korea yeri e Ghana
kwegamba yeri Nigeria so tumanya amanyi muteekwa okumanya nti buli lwogenda okulonda bwoti obuyinza bwonna obukola amateeka obuduumira amagye obukola biki obusalawo budget bw'oli mu kugaba bw'oli mu kugaba kati tosaaga kale nkyalina ebigirwa Moses dakika zino ziri 19 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya nze Edgar Matthew Karuhango oli ku Mighty Drive Show ebeerayo buli lunaku olwa Monday paka ku lunaku olwokutaano tutandika ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'okumakya nga tunyumyamu nammwe nga tubabuulira biki ebigenda maaso mu ggwanga musobole okuba n'okumanya musobole okukola okusalawo nga kulungamiziddwa bulungi nnyo. Ono Bigirwa Moses ye ssenkulu w'ekisinde kya Eastern Revolutionary Platform. Wetwogerera nga weetegeka okufuula ERP a political party. Right now, it is political parties have to zino okuba nga zeegattira awamu mu nkole ya iPod oba mu mukago gwa iPod oguli wansi wa National Consultative Forum. Woba togenze mukunu okwogerezeganya togenda kubanga okkirizibwa okufuna ssente ziva mu gavumenti ng'ekibiina ky'ebyobufuzi olowooza ki ku nsonga eno sebo? Ekisooka era kiddayo ku parliament ne mandate yaayo. Ebimu ku bintu ezimu ku mechanism General Museveni zaakozesa okwenywereza mu buyinza n'okunarrowinga political space it is parliament. Tivulaba mu bigambo byange njitaddemu nnyo. Tivulaba njagala nnyo okugendayo. Systems zazimbye zimunywereze mu power it is parliament. Agikozesa atya nti okusinza ku mbeera eriwo mu ekyo ekiseera bw'alaba erina engeri gyemunyigirizaamu ffe baavuganya nabo nga tulina engeri gye tumutaddeko embeera aba ajja kukola ki aba ajja agamba bugambi speaker nti neetaaga etteeka moodula eno era ndireeta kubanga amateeka bagakola okusinziira ku circumstances eziriwo. Yes. Nagana naye twetaaga etteeka moodula eno twetaaga etteeka moodula eno twetaaga okuziba kino ekituli. So kakati etteeka lya Political Parties and Organization Act terikoganizing iPod because yo teriiwo mu tteeka. It was just an NGO idea. Nebeerawo awo ne balaba ng'ekola amakulu ne bagifunira ka budget line akatonotono ne balaba nga platform ya maanyi esobola okuleeta ba actors ab'enjawulo ku meeza ne bawuliziganya. Bali abazungu engeri batambuzaamu ebintu byabwe balowooza nti neno bwe tukola ki bwe tubitambuza ekyo kize kigezebwako for some good time naye nga meeting between the ruling party nafe abavuganya emala neeyiika olwa conduct y'abali mu government. Okay? Kakati government ya wano eyina embeera gyeteekawo nga kikuzibuwalira okumiitinga nayo direct. Kubanga ebbanga lyonna General Museveni buli lwabadde ajja mu ezo meeting ajjanga bulldozer. Waliwo bamulindako for 7 hours. Kati tuba tekyali meeting. Kubanga tuzze ffena tuli bakulu. Wadde tusingako obukulu gw'olina mandate y'eggwanga naye ffena tuli baki? Ffena tuli bakulu. Toyinza tulindisa for 7 hours. Kati bintu module eyo bitiisa bano abalala okuba nga bakola ki bashetinga naye in the same meeting. No, but I believe the fact they want to now make it legal and needed for you to sit down with Museveni or political parties and talk. Ekyo kibi ki ekiri mu mwenna okutuula ne mwogera? Kirungi era kirina bikisolovinga. Kubanga era at the end of the day era waliwo communication, waliwo okukwatagana kw'ebibiina naddala ebibiina ababaka mu parliament. Okukwatagana waliwo okuliwo. Kubanga resources ziri allocated ezijja ku ludda oluvuganya.
eziva mu government. That is direct kukolagana. Direct cooperation in terms of funding. So mwekyo kati kibulako kino ekyoku interactinga physically. Naye okusinza ku mbeera eriwo ebyobufuzi bya Uganda nga bwe biri. Ate Dr. Besigye yabizimba nti waliwo olukoloboze lunene nnyo, wabeerawo ekifaananyi ekyokuwudiisa ekinene nnyo between the ruling government and the opposition. Wadde nga ngambye nti mu biri ebirala waliwo okukwatagana mu byokugabana resources. Kati olukoloboze olwo Dr. Besigye yaluzimba nti omuntu ali mu government tasemberekeka. Naye nze position eyo sikanya nayo kubanga ekiremeseze ebyobufuzi byaffe okukula ffe kwe kubeera wala ne government fe abagivuganya. Anti omugibeera okumpi you are easily compromised. Anti kakati awo bwe buzibu nti abantu bonna abasemberera system baba nafu mu bwongo. Ate twasiga ekifaananyi nti ebintu bya gavumenti biri agile ate gye twagala okwata. Biri agile ne tulekera omusajja eri obusoga tubiyita bigenaagena ne tumulekera ebyokulya byonna n'agabanga bw'aba ayagala. Because ife twefudde nti tukola ki nti kwegamba ebya gavumenti tetwagala kubisemberera. Ensi zonna bw'otunuulira ensi nga Kenya lwaki etambudde, oludda oluvuganya terukukkiriza gwakutte gavumenti kugiryamu weka emyaka egi. Kuba bakimanyi ogenda zimba financial capacity tojja kusoboka, kati bakubeera kumpi tebakubeera wala. That's why every Kenyan government has a coalition really. Exactly. Neya Ruto yadde ya coalition. Because Neya Uhuru yadde ya coalition. Nene liko ya coalition. Anti jengambe ya Ruto. Yes. Because bakimanyi nti buli lwoba ne government ozimba capacity y'amaanyi ennyo ate ono atagiriimu aba asigadde 100%. Mwaliwo okulekera Mr. Museveni ekintu ekyo emyaka 40 years. Dr. Besigye bw'ajja 21 yakyusa narrative ey'abantu okulaba mu ki ebyobufuzi. Ne tuzanya ebyobufuzi ebyekyana ekito ebyobutali butegeevu. General Museveni ne tumulekera buli kintu kyonna kyolowoozaako government ekiri associated with the government ne tukimulekera. Yeyo capacity gye yazimba. Nikati abagezeza okukwatagana naye nga bammawo tubalabe kale nga abaleeta mu cabinet naye tebalina decisions z'amaanyi. Bazereti ne baba akena bano. Bazereti ng'oli w'amaanyi nnyo. Kati buli bwogenda okumwegattako akumira bumizi era olina kukola mirimu gye. Anti ejja kuwayo akafo naye nga you're not making a decision. But I'm looking at someone like William Ruto, yali deputy president, neyeteekerateekera emyaka 10 mu maaso nga positioninga abantu be mu government positions ez'enjawulo ab'enkizo n'azimba capacity. Agenda ogamba nti ajja ku lulwe nga talina Uhuru nga yalinga ali ku ludda oluvuganya nga alina obusobozi obuwangula mu ssente ne mu personero. That is politics. Yeah, even if you don't agree with Uhuru Kenyatta at the top, disagreeing and naye ng'okyali mu kintu omusalo ogufuna ogwa deputy president. He was humiliated for almost 3 years. Over 4 years. 4 years. Yes. Naye sewo yagira bwati naganze kangume kisooka kusinzira ku mateeka nga bwe gali wakakiko ebyokulonda tosobola mukyusa kati omulamuzi tosobola mukyusa kati nange tosobola kungoba tutambule. Ne bamumaze helicopter ne bamujja kuvuzi flight ne bakola kye byonna ne babikola n'alemerawo sebo yamaliriza ekintu akikutte. Tetulabi yakoze Gachagua nga bukyali. Kwa Gachagua teyamulinza nakubugumya. Bw'omuleka mwazimba. Kubanga deputy president atali vice nga bano ab'e Kampala okiwulidde recommending omuntu mu kifo n'akituulamu. Yes. Waba ayagala ssente aba ayina abantu abawera 10
abasobola okuleeta essente olutalo ne lugenda mu maaso. Kati byebyobufuzi ffe wano tuzanya byabufuzi bya kidiikuula, ebyobufuzi byaffe tewali n'amanyi na kumanya. Kati we bakutte ku ssente, do you think the opposition, because NUP yali yagaana iPod, FDC yagigana ne manage eddamu, olwo abalala babaddemu. Kati ssente we bazikutteko olowooza munnamu n'agenda ne mutula ne mwogera? Politics wa wano, NUP badde efuna ssente buli mwaka. Politics wa wano tali serious. Politics wa wano tali serious. NUP mu kwegumyagumya eyinza n'okugamba nti tetujja kukola ki, ffe tuganye kuba yeyina funding yayo endala eri nfomo esobola okulirayingira okwo, naye nga jjukira waliwo ate ziri legally mandated zijja nazo mpitirivu nnyo. NUP every year was getting around 5 billion from the state, from government. Ekituufu nnyo. Kati that means oba wejjeeko billion 5. Kakati yo NUP eteekawo argument eraga nti erina kakwate naki, era nga FDC we yabikolanga nti tebalina kakwate na gavumenti, naye nga kakwate weekali bali mu paliamenti yemu. Omukungu akulira oludda oluvuganya ebikola byonna abirina, ebimuweebwa jjajja, era oli ajja kugamba mbu teeka kakati teeka obadde okimanyi nti abaali balikola mu kiseera ekyo nabo baawakanyizibwa eriteekawo leader of opposition. Baawakanyizibwa era baawakanyizibwa, era ne babeerawo zi minority report, ne babeerawo ebintu ebyenjawulo. Naye kakati omukulu tayiri kumwalirira omulambo gwa parliament, n'omudidi avuga bamugala emabega ne mu maaso, ekkubo baliggula, akatebe atambula nako kwanaatuula mukungu wa gavumenti. Kakati nze kinjala okutegeeza ekintu ekisinga obukulu kye tuba tufunuulira nga bannayuganda nti twagala kuzanya politics kikaaki. Ekyo tulina okidefininga ng'abasambi. Twagala kuzanya politics kikaaki. Military politics tetumusobola. Tetulina busobozi bugamba nti kale tuliko ngo tutandikidde. Tebuliwo. Civil disobedience era nayo etulemeredde. Okiwulidde? Elections tugendayo kuwerekera musajja. Okitegeera? Kakati wekibanga ezo option esatu zitulemye tuzanye politics ki? Kubanga ono politics wa Edi Mutwe, I mean Nuwa Mutwe owa TikTok nojja kwogera ku kiguddewo takola. Naye ndaba ennaku zino yasinga. Nanti takola. Takola atya nga abaana be bayombera ku TikTok Joel Ssenyonyi yajjayo. Yafuluma parliament. Teyafuluma ne bani. Ekyo kyennyini kyeni mukulaga nti ennaku zino politics abaana ekyo kyennyini kyenkugambye. Ekyo kyennyini kyenkugamba nti tosobola kubanga omukulembeze yenna tetusobola kubanga tetulina formula kwe tutambulira nga futu soja agenda okutuwa guidance. Tekisoboka. Politics abakulembeze be balina okuwa guidance. Munnakamuli wakugamba jeno tokola kino nga gwogenda okikola. Nina okubannyonnyola nti twagenza okutuulamu ne tiimu enkugu ennyo ne tukuba tooki mu kino ne mu kino ne mu kino ne kino kye mubadde mugamba ne tulowooza nti kino kye kisingako olw'ensonga zino. Yes, abantu beetaaga kubannyonnyola. Kyova olaba Kenya ba leaders be Kenya bogerera mu zi region position yaki yabataka abataka okukkiririzaamu bateekwa okusooka okumanya kisooka nti otegeera kyolimu. Okiwulidde? Era bakifunamu nabo. So si gwe kugamba bugambi awo mbugo oli mukulembeze naye nga byokulembera tebitegeerekeka. So nze kyenjagala abantu bategeere, njagala abantu bategeere politics. Abantu banaategeera politics ebyo byonna bijja kuba biziddwamu ezo answers zonna. I mean question is zijja kuba zifunye answers. Ng'omuntu wa wansi ategedde
lwaki alonda kale according to CDF in fact omwogezi w'amagye mulimu abayeekera muli n'eggwanga naddala mu eno region kati nno kino kindeetako kyobadde ogamba nti politics bamuzannya batya abamu basazeewo okuzannya bwe batya according to the UPDF olowooza ki ku nsonga eno nti tulina rebel groups wano nalabye bakootinga ambasada w'e Germany era n'okumukanga ne bamukanga nga tetunatuuka kwamba ye asose n'agamba nti waliyo oyo ambasada ajja kubanga bagamba afandinga naye the fact that the idea that mulimu rebel groups wetuba tukirowoozaamu ngaffe be baana abakwata mundu abali mu kwekolamu omulimu okukwata obuyinza ng'ekintu ekyakolebwa emyaka 4 emabega muli n'eggwanga Museveni n'alaunchinga n'agenda n'awamba obuyinza ng'akoseze mundu according to Lieutenant Kano Magezi waliwo abakwata mundu abayeekera muli n'eggwanga naddala mu eno region kiki olowooza ku nsonga yennyini ye ng'omwogezi omumyuka w'omwogezi w'amagye kitegeeza bw'ajja okwogera wa position y'amagye ate abalina intelligence ate yagamba according to intelligence gye balina of course okuwa position y'amagye intelligence gyomba mulira ayinzeeko kati intelligence yaabwe bwe bawadde nti muno mulimu abayeekera ekisooka politically abaagala gavumenti yeggwe nga nange mwendi tuddamu amaanyi okitegedde kiba kicommunicatinga nti waliyo abantu abali mu kunoonya obuyinza berutamanyi na kumanya ekyo kiba kikola ki abatali babigirwa abatali baffe abatali bakyagulanyi oba bammwe omanyi nabisobola obeera nga osanga nga be bammwe abatali baffe ate gwe yeyitirana na jeno nze byange bireke anti so okukaera enkyangu oli mu combat communication ye yaba alowooza nti akuba ludda luvuganya naye aba acommunicatinga nti mu ggwanga mulimu abantu abatajja ku kamera abatamanyiddwa abali mu kunoonya obwakyongoozi ekyo nno ku buli mulwanyi yenna kiba kirina okuzzaamu amaanyi and motivation okiwulidde ekyo ne kibeeraawo ekyokubiri kiba kitegeeza bw'oyogera ng'oyagala just kusuppressinga ludda luvuganya olumanyiddwa kitegeeza nti era gavumenti eno enafuye nnyo to the level nti eddira ne munnabyanfuzi ow'omuzindaalo owa TikTok ne Twitter ne Facebook ne muqualifyingisa okubeera omuyeekera ako si kabonero k'amaanyi bunafu ekyo Kano Magezi asanya akitegeere eringa agambye nti fact yayongeddemu n'ekigambo kya NUP nti bano abayeekera balabika bali affiliated to NUP nga political party so anti baparadinga ebyo baparadinga with facts kubanga obuzibu bwe tulina nti bano abasajja for example bakwatako Kyagulanyi mu Arua ne baparadinga emundu as an evidence ne baziteekaawo yoga omusajja abadde ne helicopter gunship abadde ne tanka abadde katono bamugambe nti adde ne helicopter y'amagye gwakwatira mu hoteli kakati ne bibyogera binyini ne baddamu ne bagamba ne bagujjako omusango gwe kennyini gwali bamutadde credibility yaabwe mu information yafa gwe buzibu bwe balina ate baagita balowooza bakola nnyo toyinza kuddira a pure civilian Kyagulanyi Ssentamu n'ogamba nti abadde ne helicopter gunship radio call zizito ne bateekawo zi AK ne magazine oba 3 nenga naye abasajja bano kyebakola bakimanyi tebamanyi nti balina ekifaananyi kye basiiga mu bannayuganda ekitali kya buvunaanyizibwa public trust gye bakuba kati nibo tuleeta sitole olwaleero mbu abayeekera we bali tugenda okulaba bw'oba okwata Edi Nuwa Mutwe Edi Mutwe yalwana yakuba munnamawulire n'amenya kamera bagamba yadda basweta okiwulidde kati tulaba nti gavumenti yo gy'oba okuba bano bonna bano abali mu ebyo
mu operation izobwo bwekyana ekito kukwata bantu omutwe biki bali anti government bangala kujugo bo olwokubanga Kyagulanyi mu myaka gino 5 tabakoledde activities ziri ze bali amu sente ngabo ebyokwerinda abalumiza obwavu so bone beeterawo ebyabo. Wait, if you can fabricate intelligence egenda okwawukanya amawanga abiri because wetwogereranga bakatinze off defense cooperation and military cooperation with Germany tekyaliwo kati according to the UPDF. How can you tell me that a false narrative can even lead to this diplomatic role from false intelligence? No yaukana na amawanga gwe kyotamanyi mu global politics yaliwo nti laga Russia nti bano batadde because Russia yikati is a direct funder especially mu military operation. Yeah, even I think last year president was there. Tabikanako baba kuwa ebintu kati abikuwa direct ebyamaje okiwulidde. Kakati wali mu Europe utalo lwa Ukraine okimanyi bulungi nnyo nti Germany is one of the biggest funder wa Ukraine. Amwa military hardware ne software ne sente ziyakateeka yo mpitirivu nnyo. Actually bali basatu, Germany, France ne Mungereza bataddemu nnyo. Kakati globally olwokuba waliwo that global crisis ba giants abalwana kati mwe small giants eno gye muli laga nti ono mutadde omuvinga wano. Tebadde enzanya ya Museveni abadde azanyanga bonna alaga nti eno ndya mu lulimi kati ali direct mpola ng'akyakola ne West. Anti kati akuze otosobola kubeera champion ebbanga lyonna otuuka ekiseera empiki ezimu nezikola ki nezikuggwako. Kakati baagala okulaga nti Germany baamuta. That is a communication to the European Union. Banyweze ono owe Moscow. Nekati mu kwogera ekyo yagagamba mbu temuli bayeekera muli ggwanga. Ate bali luddawo abayeekera. Because ono n'omulala akirinamu oba oliwuddeko ku musajja mutunuzi wa nsonga nga Gweru Omushana Charles. Kino akyogeddeko kuva dda. Tivano mbala balinga banabafuzi naye ba their gangs and the only thing that is remaining is for them to get guns. We baba bagendera ku BNUP. Kubera nakyo bakyogedde. Ne parade gye bakola. NUP yatadde mu Buganda. We baba boogera ku NUP. Ne parade gye bakola baleme kumala sente zaffe za bwerere z'abana Uganda. N'okola mawulire agatakola ki? Agateetaagisa. NUP, it is purely a civilian political party. A civilian political party. Gali. Musanjage wale ode ko bagamba. They are not rebels. Musanjage, you've had Kyagulanyi say NUP that. wetu se enafuye nnyo teina nabeekalakasi. Tosobola kufuna abaana basobola kusuula bipiira nti lutandike kipiira kinyooke tokyabayina bona baagala kwesimbawo. Bagala bwa kansala. Jeno osome militarism I think wadde tunamu practicing naye ko musomyeko. Bana abasajja boy bakulaba ngo okoze parade. Yenga for example Museveni wa mu conscience ya UPDF. Nga we yava we watyo. They were in munsiko okumala myaka. They were organizing like that. For boy bachiraba nga bwo kiraba nti bano sanga bali mukazanyikirizi. Obabu they see them as a militia. As a military outfit in those aya. No. That's how they are trained to think. Kakati chebagala okwachivinga kiri bamanyi capacity ya Kyagulanyi kuba bamuli ku kyoto. In fact bamuhandlinga. Okay? What do you mean? Ba handlers ba Kyagulanyi bonna toyinza ganti what do you mean by handling? Toyinza ganti wali Kyagulanyi taliwo. I mean jajja. Kubanga nze jajja namulabawo. Sigamba yengo omuntu. Naye ba agents be munzanya yaabwe nabalabawo babiyitirivu nnyo nakati bakyaliwo ate baliwo ku level zonna okuva mu meeting esembayo NUP gyekuba okutuuka ku gate jajja ali well represented. Kakati toyinza kuŋŋamba ndi tamanyi capacity yaabwe kyali mu kuzanya
bali mu kuzanya to frustrate the institution called NUP. Member ali eri wansi agiwagira ategere nti ali mu kaseera kazibu. Naye Edi Mutwe, Nuwa Mutwe, ni omulala. Sijui Selector Devi, Bobby Yanga jali otogera. Bobby Yanga yole yandala. Oyogera ku. Njogera kule ya soke yo mu motoka. Sherifu, Nubianli, Mbogo, olumuvuka bamuyita Mbogo. Ni omulala awo. Actually Nuwa Mutwe talimu. Akirewo Kivumbi tebayina busobozi butandika buyekera. Sekeza government erembe balabanga rebellion because I think they are seeing them as bagamba kano kayinzo becoming a rebellion ze mundaba ya ngeri militarism jekola. Ye olaba parade ye military outfit talaba parade yalaba abantu basobola becoming a militia outfit. Kakati parade yo obalaba uniforms parade bagikola kiwa na mateko galaba parade bagikola tetuganye ne parade twajogerako ne nkugamba abantu bajjajja abagirimu era ne resolution tuzifuna kwe ensonga so parade tujogera nako ekisooka yali mu kubeerawo kwayo era baali bamanyi nti parade egenda kubeerawo kubanga wali ku kubo jjajja waayita buli lunaku okiwulidde mu kiseera ekyo jjajja yali ayitaawo kati ayita Kansanga nnaku ze yavuddeyo. Yes. Toyinza kuŋŋamba nti bataddewo military drill gy'atalina mu mukono tekisoboka. Bacommanders ba parade olaba bakwata andi basooka ku chairman Nyansi gwe basooka n'alyoka ayogera abalala ye kenyini yamalayo 6 hours yayogedde abalala bonna 6 hours ate nawe okyogedde ku wano nti no bye twalaba effects tuziraba kati eza ebyaliwo in the past. Anti kati yo UPDF oba ne security agencies zaagala okumalira mu ddala obumulumulu obulimu obwali kirowoozezza kubanga ne bali kyekyabakubisa parade nti network zaffe zonna kubanga bafudu sojja bava country wide okitegeera eggwanga likulira ne babaleetaawo lwaki babaleetaawo is to expose them. Okay, so fast forward we enter a meeting with General Saleh. Wakyogedde ko tetumanyi na lwaki abantu bagenda wa General Saleh eggulu. Meeting eyo twalabye ono Mathias Sasha ng'ayogera ku Muhoozi. Bino ebigambo nti yateekamu abayeekera ssente. Busy after that meeting. Kikyolowooza ku meeting eyo ebyabaddeyo byonna. No, meeting ya Saleh ne bakyerupe. Ne bayogera ensonga zaabwe. Bonga abazungu balaba gavumenti enaagwa ate bakoye violence world over tebajagala kubanga ebatwalako sente nyingi okitegeera kati balabanga eyo meeting gyoli mukulabako ku screen yeyo balabanga ono omusajja gyagenda balaba ebigambo byani bya Muhoozi nga biprovoking eggwanga nina bwe yabayisaamu eggaali nga batera okwogera abavubuka nabo yaboogerako ebagenda meeting Kyagulanyi anti nkugamba era naamunooting oyo omwami kyenkugamba kiri kimu balaba enzanya ya Muhoozi Kainerugaba ng'eprovoking eggwanga because abazungu bakimanyi nti tewaliwo alina buyinza na busobozi bukontrolinga government forever kubanga buba biyita mudda bino bye tulimu entalo bazirwana dda absolute power bagirimu kwa oyogera ku Germany o my history wa Germany ojiwulidde beomya na Hitler yakola abantu emyaka 98 mabega kati ebyo byonna byonna bo bayina experience ya politics kati bajja okwogera naawe baba bakola prediction baba balaba obubonero bwa violence nga bunaatera okujja so mu mbeera efaanagana bwetyo ne baba nga bakola ki balina okujja ne bakukanga nga bukyali ekyamazima abazungu violence bagikooye
etwala ebintu bingi tebakyajagalira ddala kati wano bagezaako okutaakiriza kati bagende wa musajja mukulu Genosale ekisooka Genosale ne Geno Museveni bakujjukujju nnyo bayaaye nnyo nnyo ekiba kigenda mu maaso bakimanyi okitegeera ekisooka tolina kifaananyi Genosale ng'amiitinze jjajja okirinayo kitera kukiraba mulabanga balinga wamu ne bannamajja abalala naye nga ye mu myaka 2 egiyise tolina na kifaananyi nga bali ku mukolo ogwo era sitera bbala olowooza lwaki okumanya abasajja abo bayaaye nnyo twetaaga obakolako sitadde y'amaanyi Genosale tabeera ku mukolo jjajja kwali emikolo gibadde ekololo nera n'omukolo guno ali nsuubira nti anaagubeerako Uganda ng'eweza emyaka 5 egy'okwefuga ffe twaliyo nakolerayo effujjo lyange sebo era Sale teyaliyo kikyotegeeza kakati politically and scientifically tulina okumanya and theoretically tulina okumanya lwaki abakulu abo bo tebamiitinga kubanga it is very important kyova olaba nti gavumenti basobodde ogitwala emyaka 4 njagala nga tebategeerekeka commentinga ku bigambo bya Sale where they are responding to the person of Muhoozi how he defended and also what he said generally anti kakati Sale ng'omuyeekera ayogeranga muyeekera ayogeranga ali ku saidi yani yammwe abagenyi omuzze ate n'asigala ng'omusajja waakyamulina because tewaliwo bintu Muhoozi byakola nga bano abakulu bombi tebabimanyi yagamba nze simutegeeraga ono UPDF commander asookedde ddala okuba nga teyava mu breed ya NRA oba UNLF oba Uganda Army n'agamba he's almost a Gen Z biki by'osoma mu bigambo ebyo n'agamba maybe I can apologize but I won't be sure about what he will tweet tonight njagala soko oyogere mu bwongo bwa Sale gwe kyekikule kikyolaba kyalabamu mutabani we ono Sale ekisooka project ya Muhoozi Sale yena nyini waayo yena nyini waayo bw'oba okoze research ku bali abamalayo ye gwayagaliza naye nga Muhoozi alina obunafu bwe ng'omuntu bano bwe batalina aba UNLF aba NRA aba Uganda Army kubanga ye wa Uganda Army oyo Sale Uganda Army yes kakati mweye mbeera ba diplomats bano bamuteeka mu mbeera ey'okunnyonnyola position entuufu naye nga alina okwogeza obukugu abenga bana abawangudde omutima gwabwe naye nga ne musajja we asigala atambuza byakola ki byatambuza oba ina kyamanyi ffe kyetutamanyi ebya provocation no Muhoozi ye nze okusinziira nga bwendaba obukujjukujju n'obuyaaye bwa Geno Museveni ne Sale Muhoozi yaba disappointingamu naye nga tebalina kyakola ye mwana waabwe gwe balinawo naye nga yo lefu ku batambuliza ebyobufuzi ne ku batambuliza ekyamaze Muhoozi tagisobola nze bwe mba ndaba kubanga Sale buli muntu asympathizinga naye and by the way people say tebaagala system naye there is a way Sale abantu tebamwagalamuko nga ye buli muntu asympathizinga naye yes, kakati that's the right word sympathize ekyo kyo ate Muhoozi takirina is a radical man bw'otunuulira position z'ateeka kuki ku Twitter radical extremist tayagala kuzanyazanya kyetulina okumanya ensi awo weeri ensi eri ku extreme does Uganda need extremism because nawulidde abamu bayita Muhoozi the new Kagame of Africa andi kakati ekyo yali kikoze nga amaze kukwata buyinza olaba jjajja is not jjajja bw'olaba engeri yakwatamu obuyinza yasooka kukweka njeru enjeru yagikweka nnyo nga tewaliwo amanyi nti Uganda n'agifuga emyaka 4
abakulagirawo nti tabeere mwangu teyaligguse. Okay. Teyaligguse. Naye kakati General Muhoozi yatulagiddewo nti tabeere wa muniino nga tanakikwata. Kati mu byokwata obuyinza anything can happen. Wabaawo fakiti emu ekuva mu ngalo kyonna ne kiyiika. Kyonna ne kiyiika. Ekyo nkubuulira. Kati diplomacy azeewa tumaliriza tutya? Germany tenaba kubanga eyogera at least by today tebanaba kwogera kintu kyonna. Diplomacy tumuleseewa. No, General Museveni alina experience ku ebyo. Ajja kubafuna. I know they will have a formal meeting era bakommunicating ekyo kiggwe kuba ye ate ekyatayagala kwe kuteekawo tension jjajja azanye ekyo. Olowooza nti Magezi agenda okwogera kino ekintu kajjajja takimanyiiko? Magezi asobola bali ab'amagye bo bateekayo ebikwekweto bye bo bakola communication. Government efuna operation. I'm saying with such intelligence gye baba balina okugenda okubyogeranga kano Magezi. At least I'm thinking a head of state or a commander in chief I know banga amanyiko kuzine songa. That is our rebels. Andi kati jukira bakava mu high command meeting. Yes, I remember. Ekyokubiri guli ogutabo gwe balaunchinga ogunene nnyo bakugamba nti gwa CDF amaki amanyi okola decision ezimu. Nga president atekta amanyi. I think yes. Kakati bali mu ebyo batambulizamu. Naye ye judge enzanya ye. Lwaki abeera extraordinary. Bano batutwala mu crisis ate teyagala that situation. By the way, chasinga okwagala ye peace. Museveni agamba I want peace. Ni wabanga embeera nzibu etya ateekawo nti ali mu control. Abantu mugende mukole ebyammwe. Kakati bano batutwala ate mu crisis situation. Anti era wempulidde bagamba mbu mwetegeke mutandika okutereka emmere. Lockdown is looming. Kakati, are you hearing those sentiments? Kakati ebyo byonna era jjajja kuba olukiiko olwo embozi z'obuyeekera zikomaawo. Bali bakuliyetinga space ya operation offices zaabwe zikole budget zitambule. Abo bakulisi Magezi baani abo. Naye jjajja nga kafulu w'ebyobufuzi yajja kukola ki? Yajja kuleeta mulundi gumu. Ajja kujja abiyiwemu amazzi kuba naye akimanyi tewali bayeekera. Akimanyi bulungi nnyo tewali bayeekera. Ne bano bakimanyi bulungi nnyo tewali bayeekera. Naye ate ozanya tugeze nga era ddala mwebali ng'oyagala kuzanya mundu against Museveni omuyeekere na mundu. How feasible is it? Anti kakati okumukuba ne mundu n'omuggyako. No, ebyobufuzi ku level zonna omuntu abeera w'amaanyi okusinziira kwa mulumbye oba abeera munafu okusinziira kati ffenna tukkiriza nti General Museveni w'amaanyi militarily. Militarily, yes. Kakati oli bw'agamba nti mulumba militarily kitegeeza nti azimbye capacity kubanga kyalumba akimanyi. Okiwulidde? Kitegeeza nti azimbye capacity egenda okukola ekyo era kiba kitegeeza nti jjajja ajja kubeera challenged. Kuyene jjajja kuliko anaasigalawo. Bwekitegeeza kubanga jjajja toyinza mutandikako ng'olina bu AK-10, 15, 20. Ye atandika na 27. Naye mu kiseera ekyo mu kiseera ekyo wali osobola okukola ki? Naye era akulaga nti gye yalumba yalinayo contact. Ekisooka yalumba Barracks ng'akimanyi terimu basirikale bangi erimu just be batendeka. Bannayuganda be baali batendeka. So nga abasirikale baba bali mu training tebatera nnyo okuliraana mundu. Zijja luvannyuma. So tebalumba bombo erina abatendeke. Okiwulidde? So nabo tebaali basiru. Kakati oli bw'aba akugamba nti nze jjajja ngenda muteekinga ono militarily. Osooka n'olinda statement gy'anaakola first attempt ezitowa kyenkana ki. Mulimu omuntu ayinza okuba nga atesitesi ng'abimala. Ekikopo ne kivuga mu kibuga awo misana tuku nga tekizikira. N'abasuula bana basajja. Sajja balinga abeetegekera. Osaaga n'okusaaga. Sibula abakulebe gino nga tumaliriza. So njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti ebintu bingi ebikyakyuka mu politics wa wano. Temululinga out bantu
mukyala baba actors ab'enjawulo abakyuka okusinziira ku situation kubanga katugambe nti jjajja basazeewo muteekinga military kitegeeza nti ate that approach efulumya Kyagulanyi ne ba actors abalala babikaminga irrelevant babigirwa bebabeera relevant katugambe nti waliwo agamba nti nze muteekinga through civil disobedience era waliwo abafuluma okitegeera kubanga Kyagulanyi n'abalala bano Batimaawo bapowa baani abo bo bali ku option ya kalulu kati mu byobululu olina mulekera Kyagulanyi amuteekinga ono mu byaki mu byobululu sofa yaliwo nkitegeera so oba amalayo batamalayo sofa yaliwo mu byobululu so mweye embeera kiba kitegeeza nti approaches ez'enjawulo amagye gaagwe gali natuyamba okutubuulira nti waliwo abali mu kunyeenya ekintu mu ngeri y'enjawulo kakati tovuma muntu kufiirako kubanga oyo gw'odefendinga ayinza becoming irrelevant in the next 2 to 3 years ate politics bwatyo bwali niwewunya n'okwewunya nti Bigirwa navumanga waaki kati ate be balina ekintu the leader of opposition tweyanziza Bigirwa abeka muli municipality mbatumiddeko nnyo okay nsaba musiibe bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala kale tweyanziza nnyo ssebo naawe atulabye neyanziza message zemuweereza nnyingi nnyo ddala tubeebaza okubanga mbadde mutwekuumiddeko okuva twatandikidde paka essaawa zino zennyini wabula eddakiika emu ziwere essaawa 4 eza Kalasa Mayanzi nze Edgar Matthew Karuhanga katugende tuwummulemu ndoza watukomena wano in fact emboozi y'olunaku olwaleero tulina PFF press briefing tujabanga tubabuulya biki ebinaaba bivuddemu eyo political party empya nze Edgar Matthew Karuhanga musibe mulungi bweraba The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.